Amanyo g'abaaki. Sorry okubuuza ng'oli maziga naye amanyo g'abaaki. Ebiwuka byagalya. Ebiwuka byagalya. Tebagakuba ndabanga agamu ge baakuba. Nedda. Kulonda sweet naye nunanya sweet. Nunanya sweet. Sweet wali omunyunya ku street. Ewaka. Ewaka. Tokaaba. Mukama mulungi gy'oli. Era erinnya ligenda kulekera okuluma leero. Tugenda genda tulijjanjabe. Nina omusujja navudde nagweri naye gwa typhoid kyegunkola. Olina omusujja gwa typhoid? Naye kyegunkola. Oli agukuluma? Gumaze omwezi munabanga guluma naye nga buli ngujjanjaba gweyongera bweyongezi kunnuma. Obadde ogujjanjaba oti? Badde ngenda ne bankebera n'engula empeke n'emmira naye nga buli we gugezaako okuwona nga buli wemmira empeke nga bweyongera bweyongezi. Jambo by'amagezi amaaso ne badda ku nfaanana amawanga n'amadiini abo abeerimbika mu madiini naye ng'ate banywegera nnyo ebizikiza abantu we batali. Erinnya likuluma? Kayunga jenali. Wava Kayunga? N'emyaka 14. N'emyaka 14. Ntezeewa ku mama nga yafunga tetange nangoba. Tokaaba. Muzimu kigenda kuba fayini. Tokaaba kamoga. Omwana yakubye panchi ng'oli mu kyaki? Nade sibiriiko. Nakuba? Gano gonna aze ageekuula. Kandabe? Nze ageekuula. Wageekuula oti? Nfuna akawuzi. Nze nkabala mpuna akalungi naye nkasibamu naye ndisika mpolampola kasita ntimala liiryo lituuse ku musiwa. Mukama mulungi nate era nno yeezeza embeera ze ekiseera kyonna aba mulungi gye tuli. Amanya gange mapita Metanikira Bongo eke Erima Samu. Nebaza Mukama nkomezaawo nate olwaleero nga nkyali mulamu. Sirinaako garanti nti bwe ŋŋenda ate era kinkakatako okukomawo. Nange ndabirawo nga bukeesezza. Ekitiibwa kidde gy'ali ekiseera kyonna era siriva ku Mukama. Ebiseera ebisinga okutuula wano mu ntebe mwentuula nga nkola interview zino tekiba kyangu. Obwegendereza buba bw'amaanyi nnyo, obulumi buba bw'amaanyi nnyo, okwewaayo kuba kw'amaanyi nnyo nga mpita mu kusitula omwoyo gwange okukomawo nate. Ate munnaye nina okukikola. Era kinkakata kubanga bwe buweereza bwange bwe nazuula Mukama bwe yantondera okukola ku nsi kuno. Gye tuyise wawanvu nnyo okutuuka wano era nzikiriza neritulaga wakyali wawanvu nnyo. Tetulina kuwanika, tetulina kukoowa wadde ng'ebiseera ebisinga emboozi zino waliwo ezikukuba ennyo obwongo n'omwoyo n'owulira nga ayagala ozireka naye ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Abaana baffe abaliyo n'abazadde abatugoberera tugamba kanjije nate era tube kuno bitulambulula. Gw'omuto sembera, omuzadde sembera. Puroguramu zino teziba za buwemu wabula zajjula okuyiga okwannamaddala n'amagezi agannamaddala munda mu zo. Bwe tunaagenda mu maaso nazo
nga naye nno munnange gwali atugoberera oziwadde amaanyi ng'oyita mu kuziraba n'okuzisharinga n'ozikomentingako n'ozirayikinga osanga zinaabako kyezitaasa. Tufunye bamemba abapya olwaleero kwativira ekiwano wadde nga bali mu bulumi obutenkanika, naye Mukama mulungi nti ate asobodde ne bano batuwa, tusobodde okubavuba ne tubaleeta wano. Nze nzikiriza nti eno entandikwa yaabwe ey'obulamu obupya, era nzikiriza nti Mukama mulungi gye bali nga wabadde omulungi gy'oli. Bakuyita ani? Muga. Yogerako nnyo. Kamuga Kuseni wayita Junior. Kamuga Kuseni wayita Junior. Kamuga Kuseni wayita Junior. Kamuga Kuseni wayita Junior. Amanyana. Navira Butambala. Wavira Butambala. Gomba. Gomba. Nansi nga mama wange yafa, tata yaliyo. Mama oyo yafa, tata yali. Wabudde okujja wano? Banga ddene Gomba. Navudde kale ku street ako nafuna nandeeta. Dotali kubeera wano yatwaze naggulo. Maze ggulo. Embeera yawo nnungi. Wano ninga ali ewaka. Toddeyo ku street? Era okuva n'eno basobola kale okuddayoko mu kyalo. Olaba ku maama? Ku taata. Ku taata maama yafa? Olina emyaka emeka? 13.5. Kamuga Junior alina emyaka 13.5. Yandibadde ali ku ssomero ng'asoma. Maama yafa, taata gy'ali yava Butambala n'ajja mu kibuga. Mu maaso kaawo tujja kumanya lwaki yava ewaka, lwaki mbifumu yasalawo street, na lwaki yasazeewo ave ku street ajje wano. Ajja tulambululira mu maaso awo, naye nga neebaza Mukama nti tusobodde okumufuna era ali wano naffe. Mukama mulungi oyo atatunuulira ngeri gye tufaananamu, oyo atatulinyisa madaala lwa bunene bwaffe oba butini bwaffe, naye atulinyisa olw'ekisa ekiseera kyonna. Ayawukana nnyo n'abaana b'abantu abo batutunuulira ne batujajinga olw'obunene bwaffe oba obutini oba enfaanana. Katonda tabangako bw'atyo, era neeyongera ddala okunakuwalira abo nno abasosola bannaabwe olw'obutini oba obuwanvu oba olw'enfaanana, amadiini n'ebirala n'amawanga. Nakuwalira abo ababuusa ebigambo by'amagezi amaaso ne badda ku nfaanana, amawanga n'amadiini, abo abeerimbika mu madiini naye ng'ate banywegera nnyo ebizikiza abantu we batali. Tewali kizikiza kiritabika na kitangaala, tebisobola tutambulira wamu. Tutandika okucommunicatinga eri ensi mu nnimi zaayo zetegeera, tulekeraawo okwerimba. Leka omusibe ayogere emboozi y'ekkomera, leka yinginiya ayogere olulimi lw'abayinginiya, leka omusawo ayogere olulimi lw'eddagala, leka ab'amagye bayogere olulimi lw'emmundu, n'abasumba bayogere olulimi lwa Bayibuli. Tukozese ministries zaffe zonna ffenna mwe tugwa okuweereza ensi yaffe. Tulekeraawo okwerimbika mu bye tutali, tulekeraawo okwerimbika mu bye tutali. Ekyo kizaala obufere. Tosobola kwogera ku kyotamanyi, tekisoboka, ojja kulimba abantu. Naye ate twegendereze nnyo ebigambo ebifuluma mu bantu abo aboogera bye bali, biba bijjudde okumanya n'amagezi n'omwoyo. Ogw'enjawulo. Bakuyita ani? Mugembe Edwin. Mugembe Edwin, oli mu kukaaba? Erinnya linnuma. Erinnya likuluma. Kayunga jenna. Wava Kayunga. Ni
14. Emyaka 10. Ntezeewo mama yafa nga tatange nangoba. Mama yafa tata unagoba. Wajja kusinga n'emyaka 6 kasa n'emyaka 14. Bugembe Edwin ali mu maziga yajja ku street nga alina emyaka 14 nga alina emyaka 6 kati alina emyaka 14. Mama bwe yafa taata yamugoba. Linnyo ki erikuluma? Kandabe? Oh. Kakati tokaaba. Kale sembera wano jangu wano. Tokaaba. Erinnyo amanyo g'abaaki. Sorry okubuuza ng'oli maziga naye amanyo g'abaaki. Ebiwuka byagalya. Tebagakuba ndabanga agamu ge baakuba. Nedda. Kulonda sweet naye nunanyo sweet. Nunanyo sweet. Sweet wali omumenya ku street. Ewaka. Tokaaba. Mukama mulungi gy'oli. Era erinnyo ligenda kulekera okukuluma leero. Tugenda genda tulijjanjabe. Tofaayo. Olina omusujja gwa typhoid. Oli agukuba. Gumaze omwezi mulabanga guluma naye nga bwengujjanjaba gweyongera bweyongezi kunnuma. Obadde ogujjanjaba oti? Badde ngenda ne bankebera n'engula empeke n'emmira naye nga buli we gugezaako okuwona nga buli wemmira empeke nga bweyongezi naye ate ng'empeke ziba z'amaanyi. Kati empeke ani abadde azigulira? Zabadde azeegulira nga ngenda n'empenja nga ngenda nzeegulira nga ngula n'ebyokunywerako. Soka funa mmere nesooka n'endya nesooka n'emmira n'empeke. Awo neebakamu ne musaawa buli ssaawa ze bagamba zemmiriramu empeke zendiramu n'ekyokulya. Maze omwezi mulaba ng'ogujjanja. Kakati kamoga tokaaba. Ekimu kigenda kuba fayini. Tokaaba kamoga. Amanyo gonna gakandabe. Amanyo gonna gakuluma ndaba gonna amasi. Kandabe? Kamoga. Bwanade muchachi mwana nkubye panchi. Nade sibiriko naitandiko nnyenya. Omwana yakubye panchi ng'oli mu chachi. Nade sibiriko. Nakuba. Gano gonna azageekuula. Kandabe? Wageekuula oti? Nfuna akawuzi. Nze nkabala mpuna akalungi. Naye nkasibamu nendisika mpolampola kasita ntimala liiryo lituuse ku misuwa nga linyenya nga liyitawo mpola kasita ntima nga livudde ku misuwa nga ndisikayo mpola nga livaayo. Odira akawuzi nendisibako nesooka nendisika nze ndiwulira liri ku musuwa nenkwata weti nendinyenya omusaayi negutandika okufuluma nga mungi naye nkwata nti akawuzi nesikayo erivaayo. Obutuno oba obubeera kuli wamu nengirako obunene obugumu kenesibayo. Kaligo obugembe gwatayagala kukola amaanyi kyovula agakuluma era ze eggulo kati lyatenese nnyeenyamu naye ekyalirina obuvaayo. Tolikuula erinnyo.